Good morning, Mbale. Mbale nabye nabanja. Takali kyabutikidde. Polisi ebiduka mu Buvanjuba erabudde ku bubenje ku nguudo ya period ya bubenje. Genda maaso. Okay. Ya tuli mu bufu bumu ne bannange bonna nti tuli mu bufu bwa transport oba buyantambula olw'okuba nti tuli gena festive season. Madamu Jennifer badde obuuza ebyettaka bukya ettaka libumbulukuka embeera y'enkuba yo yakendeeramuuko era nga embeera simbi nnyo naye nga emirambo gyo kyagenda mu maaso n'okubireka nti ginoonyezebwa n'okuyiikulwa mu bitundu ebyo era naye nga kyemmanyi tebajja kubanga bamalako kuba ebbanga bwe liba ligenda n'omuntu aba decomposinga oba tosobola kuba nti omufuna kuba abantu bakyali bangi nnyo abali wansi abatono kuba bali mu mirambo nga 40 n'ekintu naye nga ate abangi be bakyasigadde mu ttaka mu bitundu bino ebyebulambuuli. Mukulu Ssenkubuga nga nvudde mu bufu bwe bumu nga bannange bwe babadde balambulula mu bifu bya ntambula. Mukulu Michael Kananura ng'ono yayogerera poliisi ey'ebidduka mu ggwanga yabaddeko eno mu bitundu bino ebya Eastern nga agezaako okwogeraganya n'aba drivers naddala aba taxi ng'aga nti bagezeeko nnyo okulabika nti beewala obubenje mu nnaku zino enkulu era bagezeeko n'okuba nga ne speed gye bakozesa ebeere ntono nnyo kuba yeesinze okulabika nti evaako obubenje mu bitundu ebyenjawulo. Yategeeza nti enguudo ennungi ennyo ziwa ebbeetu abagobi bano ab'ebidduka okulabika nti basuulako ekigere ne beerabira okusibamu nga batuuse naddala mu trading centers n'ebifo ebimu balina okuba nga balina okusibiramu. So kino kyo aga nti kiviiriddeko nnyo obubenje n'ekirala kye yasimbyeko nnyo essira kwe kulabika nti abadrive abasinga bave kwogerera ku masimu nga bali mu kusaabaza abantu era n'akubiriza abantu bonna ababa balina driver ali ku ssimu basobole okuba nga bategeeza poliisi babuulire bawe bali basobole okuba nga bayimiriza motoka eyo webanga yakuyita mu bitundu byeba erikugendamu basobole nga bayimiriza driver ono aleme kubanga yeeyongerayo oba nga bamuyimiriza aleme kubanga aleeta obuzibu ku bantu. Katuulirize mukulu Michael Kananura ono nga atangaaza ku biki ebisinga obuviirako obubenje naddala ku makubo. Also continue to cause crashes on the roads. Situations where people are driving, but then they are on smartphones, they are WhatsApping, they are texting, they are receiving phone calls, they are also following the guidelines of GPS, like those who don't know places, they use these smartphones. Some people driving while eating, some people driving while enjoying, they were dancing and all that. Those things are also dangerous and they are causing crashes. And you can imagine, these are things that as traffic officers, we may hardly notice. Actually, you may not even notice them because all you see is the vehicle moving and then get off road. You only get to know that later after. So if it is not drivers driving, you need to change some of those behaviors and know that once it is driving, concentrate on driving. Whenever we are driving, every part of your body must concentrate on driving, starting from the mind. The ears, listening. There are vehicles you will hear, listen and know that is a huge vehicle coming. Then you know what to do before you even see it. So every part, every sense must participate in driving. Mukulu Ssenkubuge oyo ye Michael Kananura nga yayogerera traffic oba ebidduka mu ggwanga ng'agezaako okutangaaza badriver yabadde nabo eno mu Eastern Region mu ngeri gye balina okwewalamu obubenje naddala mu nnaku zino enkulu. Back to you Mukulu Ssenkubuge amusobole okuba nti mweyongerayo.